Abantu abasoba mitwalo 20 mu disitulikiti y'Isingiro etwogerera abeerya nkutazemi mu Enjala okubadduukirira amagomera 7 abatuuze abamu mu kiseera kino bafuma mupapali amate okusobola okuzibya olunaku nga Faustina Nakawesa omutuuze ku kyalo Bulembo gwe tusanzaako olukalala b'okumulekawo emyaka ene giyise n'amulikira n'abaana. Ekizibu ekintomeni ndyamu ninteeka amapapali omusaiza akansigaho nyine abaana 5 mbwenu yamara emyaka ena agiire kukora hatiya nataho oburyo nk'omuntu nahinga natera ebimera nagira konka omushana gwayenga gwabakari. Famire ezisinga mu kitundu kino balimi b'amatooke kyokka eki ekisaanyiza ngo n'ebintu byonna bikaze abakulembeze mu kitundu kino emitima gisula gibeewanise olwamu ku bazadde abasuddewo famire zaabwe. Omusana gutookeza nnyo abazadde batandise okusuula abaana mu maka babasuula near the police station tuli bubi. Lydia Kamagamo omutuuze ku kyalo Kihanda asabye gavumenti okumugyako abaana 4 omulina amabugi bamusuulira nnyabwe bwe yazze owe n'agamba nti anoonya wakubeera asakira abaana emmere. Omukazi akiza arikuronda ki arikuronda enju kandi arikurenda kwenda ki nkwashakira abaana be hiina hari abaari. Abatuuze bagamba nti bannabe bangi bafudde enjala naddala awulwadde abeetaaga okufuna ekyokulya mu budde nga Juliet Bahembere yafiiriddwa bba John Lwebijuujo gwagamba nti yafudde enjala kubanga abadde mulwadde. Yarwara konka twagezeyo twaragaraguza konka bw'enjala twaragura twarene kuragura tubaho tagira cyo kurya tagira cyo kunywa turiho konka turara ko tusiga umusiza yarukaho yafumenye ngira ngo hona no kufa kona kira no munjara. Abatuuze ambatandise n'okusenga okugenda Tanzania okunoonya ekyokulya naddala abalunzi mu kino amo ndi batandise okuzitundala ezisonga abatuuze abalala batunda ebibanja okusobola okugula akawunga babeezewo famire zaabwe. Abakulembeze mu kitundu kino balagidde gavumenti okudduukirira abatuuze nga kye basinga okwetaaga y'emmere nga bebasaba ne Katonda okuba ku kiro ky'enkuba kubanga bamaze emyezi egiwera nga tebalaba ku ttonde lyayo. People are dying. Some women have decided to leave their children in the house. They have decided to take their children to the leaders. So that one can make a problem. It can even bring some issues of insecurity. Tumaze banga gwanvu nga situfuna enkuba erudde okutonya kakati n'osiŋŋaana nti abantu kakati embeera sibalina mmere abantu basiiba njala abantu bafudde baweddewo olw'okubula emmere enkuba olw'okulwawo okutonya ate n'ekirala situfuna buyambi bwe bujja bukomeyo tubuule buulizi eno situfuna. Habert Muhanyi nga RDC w'Isingiro akuutidde abazadde okulekerawo okusula abaana baabwe newankubadde tebalina kyakubaliisa. Naye mbadde nsaba ministry nga ziri concerned nga Prime Minister's Office, Ministry for Disaster mubeere mu bwangu muyambe abantu b'Isingiro. Eggombolola esinze okosebwa kuliko Lugaga, Lushesha, Mbale, Endizi, Kakamba, Ngalama ne Kashumba. Damba Wizel yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.